Nejebuli eno ekikolwa ekyakoleddwa mu nnakibiina kya National Unity Platform eyalekebwa okuvuganya mu kalulu k'eggogonyo mu Palisa kikyalumya ab'oludda oluvuganya gavumenti omutwe naddala abo abavaayo n'endowooza y'okwegatta mu budde obw'okulonda nga balowooza nti oba oliawo lwe banaasobola okufufuggaza gavumenti nga bali kitole. Olw'enkolagana ebibiina bino gye byakola kyaleetera bannakibiina ki Forum for Democratic Change okuggyayo omuntu waabwe gwe baali baleese okuvuganya mu kalulu k'eggogonyo olw'obulungi bw'enkolagana gye baali bagunjizzaawo. FDC yali emaze okusasula kandidati waayo ssente ez'okulwanisa n'ebifaananyi tubikubira birina wano tusolubirako ne t-shirts naye ku lwa enkolagana ennungi batandise n'emikwano gyaffe era nga betwala bya Soroti twasawo tutyemu kandidati waffe. Ng'okulonda kubulako ennaku ntono Joseph Okoboyo Polot eyabadde akwatidde NUP bendera mu kalulu kano yavudde mu kalulu n'akalekera banna NRM. Kitukola bubi kwafu tajjamu kandidati waffe nitugamba abantu baffe wagire kandidati yo naye ensobi eriwo nti doza pate eri teyina maanyi gamala ku kandidati waayo mugaana kugenda sayidi eringa. Wabula bannakibiina ki Forum for Democratic Change nga bakulembeddwamu amyuka omwogezi w'ekibiina kino John Kikonyogo bagamba nti okulonda okusigaddeyo gamba ng'okwekaseese bamaze dda okuleeta agenda okubakwatira bendera ate ekya Palisa kibagudde amaaso nga tebagenda kuddamu kulekera wa kibiina kirala kubanga enkolagana yandiremererwa okuvaamu ebibala. Tetwakuddeyo okukola nsobi ezo kyova olaba ekaseese tusaddeyo kandidati waffe atavaamu agenda kumalako akaluka olwekaseese katusuula ejja kuwangula twetereza okuyigiriza bannaffe nti kandidati oba omusimbyewo abatayimiridde ku lulu nti asobola okuvaamu nga bwayagala kandidati oyo aba wa kibiina. FDC yali ekikozeeko kandidati n'avaamu netwandikira electoral commission n'emuzzaamu era mu mateeka bwe kiri. Omwogezi w'ekibiina ki NUP Joel Ssenyonyi yannyonnyodde engeri ekibiina gye kyakuttemu ensonga eno okutuusa lwe yabavudde mu ngalo. Abantu basigala nga bantu. Neffe tuzze tugamba nti buli omu tujja mutegeerera ku bikolwa bye. Tulina abantu abajja nga yazze alina kyagoba ayagala kufuna ssente okuva eri Mwami Museveni. Amanyi nti kati bwe naagenda mu NUP ne bampa membership card n'enfuka member baki awo nga ebbeeyi yeeyongera waggulu. Newankubadde ng'okusuulawo ekifo kyavudde ku mukulembeze wa nnono eyawandiisa ebbaluwa esaba Okoboyo Polot okudda ebbali kyokka Kikonyogo agamba eyo si nsonga ya Simba wabula kino akitadde ku bunafu bwa bibiina obutasooka kwekenneenya na kutegeka mukulembeze gwe balina kuleeta kuvuganya ekiviiriddeko okuswaza ekibiina ki NUP. Kandidati alimu omulamu atasobola kumala gavaamu n'aswaza ekitiibwa ky'obulamu bwe bwonna. Kati buli kibiina kirina okulwanukula kibaleeta alina ebibiina bibeere nga bisobola okuba nga birina obuyinza ku bakandidati baabyo si kubaleka kukola kye baagala. Stella Nandawula ne Jackie Nantale BBS Terefayina Ageesigika. Weewaawo mu kulonda